Yes, Red Zone TV koli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwa kyatambula naffe ku mukuto gwa Red Zone TV. Nawe atanaba kubanga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification ebirenga tomisinga nsonga yonna. Njagala okubanga nkutegeeza ebigambo eby'omulubigi tebinnagwa. Ensonga zikyagenda mu maaso, abantu bakyayogera ebigambo bingi nnyo, abannabyabufuzi ab'enjawulo naddala abakulembeze abamu kibuga Kampala babadde bagendayo. Salongo Elias Lukwago wano nga Road Mayor ow'ekibuga Kampala okuva bwe yava mu ddwaliro ey'India, okuva ensonga zino ez'omulubigi lwe zaabaawo abadde tannaba kubanga agendako sayidi z'omulubigi okwogerezeganya n'abantu, okubasaasirako n'okubaako oba oliawo engeri gyali nti ye Road Mayor zebimu ku bitundu ebimuwa obululu, era abantu badde boogera ebigambo bingi nnyo. Elias Lukwago agenzeeyo wabula ye ategeezezza nti agenda kufaafaagana n'abannema ng'ayita mu kawaayiro ak'ensonga oba kye baayita NEMA Act eya 2019 ng'asinziira ku nsonga zino ezigenda mu maaso. Njagala kubanga nkuwa ku bigambo bye newankubadde biri mu lulimi olufuutifuuti, naye njagala tugezeeko biwuliriza, naye nga ezo ensonga zabadde agezaako nga okuba nga ayogera. Wuliriza ebigambo bya Elias Lukwago, nzijje tubeere nga tweyongerayo tutemeteme ensonga eno nkuwe n'ebikwata ku Lukwago kuba ffe wano ku Red Zone TV bwe tukola. First and foremost, the program was established in this Environment Management Committee, not only in Kampala but countrywide. And myself, I'm a member of the District Environment Management Committee, including some other members, and we are supposed to have a chairperson. They only made attempts this week to constitute it, but we failed because the ED did not turn up, and the person they sent was very junior. They could not handle those issues. So right now we do not have a district or city environment management committee, and that is step number one. Because when you look at section 27 and 28, that particular provision enjoins the committee, the district environment committee, to monitor all issues to do with the environment, regulate and coordinate environment activities, and also prepare the necessary reports which inform the decision of the apex body NEMA on the next course of action. So that's what the law provides. Unfortunately, NEMA has not yet established that committee in Kampala, and I highly doubt whether they established the same in other districts. So that's a violation of section 26, section 27 and section 28 of the NEMA Act of 2019. And last week we compelled them to have it constituted, and as I've told you, the E did not turn up and the meeting obviously aborted. So we are working out arrangements and modalities of constituting it soonest. And we have asked NEMA to halt all the exercises, halt all the operations until we have fully established this committee and streamlined all these operations and processes. And when we look at section 158 of the same act, any individual who fails to put into place systems that are required to manage environment in a particular locality, that particular officer commits a crime and is liable to a fine or imprisonment. Obviously, NEMA committed this offense. So the other areas which have been violated, they are section 129, section 130 and 31. They also, those particular provisions stipulate the procedure. They provide for a particular procedure that is supposed to be followed in executing these operations. NEMA is required first and foremost, when they issue a notice or an order of restoration, to serve it on that particular person who is affected by that particular order. So the service must be personal, just to get to that particular affected individual. This was not done. Now, this is what I'm telling you. The law talks of a written notice, a restoration order, duly executed under the seal of the ED of NEMA and served on the individuals. You can bear witness. We have moved around. The LCs have testified here. Their testimonies are categorical, very clear. The affected persons are very clear. I've also explained this. They have not been served with notices. They have not been served with restoration orders. Had it happened, the process would be set into motion. Because what would follow next? The affected persons would raise a petition with the ED, NEMA,
who in turn would constitute a committee to review a decision taken, to hear them, because that provision is intended to guarantee the right to fair hearing, that before you take any action, any drastic measure, please listen to the affected parties. That's the spirit of that particular provision. Unfortunately, it has been breached. So we have decided, we have agreed going forward. Tomorrow, we are going to face the Eid of Nemo. We are going to face him and ask him all these questions about the mappings they have not carried out, the demarcations which are actually the demarcation is already done here by KCCA to map out the areas of the drainage channel. They are already mapped, but the people who moved around here marking those X's on these houses exceeded the limits which were put in place by KCCA. Those boundaries, those markstones that were put in place by KCCA. So that has to be addressed. The other thing is NEMA to explain to explain to us why they are procrastinating on the issue of constituting the District Environment Management Committee. The ED has to explain to us. And they are circumventing that particular process, they are circumventing that particular committee, directly coming down to raise down the structures of these people, wreaking havoc and causing the humanitarian. Yes, bwatyo Elias Lukwago bwayogedde bibadde bigambo bye gwali ku mukuto gwa Red Zone TV byenjagadde okubanga nkuwa kati gwatugoberera kyokola kya mutawana nnyo nawe atanaba kubanga subscribinga kikole kiri wansawola bikigambo subscribe kikwateko okwatane kade aka notification abirenga to missing nsonga yonna. Lukwago abadde road mayor okumalira ddala akabanga. Lukwago ono atamanyi bimukwatako ebitonotono nja bikuwa. Lukwago musajja akyalimu embavu ayina emyaka 2 ayina emyaka 5 mwena 2 Salongo Elias Lukwago musajja wa myaka 5 mu ena ekyobukulu olw'ensonga nti yazaalibwa ngena kusoma zaali 11 mwezi gwa 5 mwaka gwa 1997. Musajja munamateeka, musajja munabyabufuzi, road mayor okuvira ddala mu kalulu aka 2011 ke yavuganya n'afuuka road mayor. Lukwago ono yasooka akubeerako yasooka n'agugula nako n'abamu ku bakansalaz oba mujjukira omwaka gwali gwa 2013. Ebitono ebikwata ku Lukwago bingi, ebitono bingi ebikwata ku Lukwago naye sijja bikumalirayo obudde butambuliridde naye nga kyembadde njagala okuba nga nkulaga byebyo ebigambo byayogedde ku nsonga z'erubigi. Bangi badde babuuza eddoboozi lya Lukwago naye road mayor yali ludda wa mu nsonga zino nga tannabaako kyayogera mu nsonga zino. Road mayor eddoboozi lye limaze finally ne lirabika amaze finally n'agendako mu lubigi n'abaako byayogera era n'ategeeza nga bwagenda okuchallenginga aba NEMA ng'ayita mu kawaayiro ako kenkugambye aka NEMA Act 2019 ng'ategeeza nti aba National Environment Management Authority ekintu kino kye bakola nti ng'oggyeko ekyokuba nti bamenya abantu banyiivu, ekituufu kiri nti bakikola bweru w'amateeka, bakikola tekiri mu mateeka. Kati gwali ku Red Zone TV njagadde mbere nga mbikuwa obeere nga obifuna nabyo osule nga obitegedde. Salongo Elias Lukwago ababadde beebuuza nti yaaliwa amaze n'alabika. Tuwuliziganyemu updates ezigenda okuba nga ziddako.